Kakati ennaku ziweze ezisoba mu 3 nga Ssaalongo ono aganye okumuziika. Nabagamba ono omufu olugezigezi lwalina alinga alina basiponsa emagombe eyo abamugamba Ssaalongo tozikiza, Ssaalongo jju, Ssaalongo abadde alemedde ku nsi. Naye kyaddaaki Ssaalongo amaze n'aziikibwa. Abantu bamuziise bayomba, abantu bamuziise banyiivu. Basimye entaana ezisoba mu 6. Omanyi okusima entaana ezisoba mu 6 nga buli ntaana gye bamuziikamu egwamu, endala gye bamuziikamu bagenda okumuteekamu nga tajjaamu, kwegamba ng'ateekawo embeera ey'okubalemesa okumuziika. Mpaka omuzimu bwe gwabagambye basime entaana ya fuuti 15 baleme kumuliraanya kw'okumpi n'abantu be yafa nga tayagala. Ali tayagala na kumuliraanya baana be, ayagala kumuziika ng'abali distance. Ssaalongo bamuziise, wabula abantu babadde babikooye nga bamukooye okubeera ku nsi, abasumbuye. Omanyi okuleka obufu kungulu ne mulyoka muddayo obudde nga buzibye, ne mukomawo enkera ne mutandikira we mwakomye, era n'abasumbu olunaku lulamba, ne mumaliriza nga muli ku Ssaalongo ku ntaana bwe muti. Munnange Ssaalongo bamutaddeyo, naye n'enzika gye bamuziise bamuziise yeesulise. Ssaalongo bamuziise yeesulise. Omutwe gye gulina okutunula, Ssaalongo omutwe gwe si gye gutunudde. Ate abamutaddeyo babagambe nti bannange omutwe mumusulise, bagambe nti ffe tumukoye tetugenda kumutereeza. Bw'oba omutwe tugusulise abeereyo nga bw'ali. Ssebo ne bamulekayo. Ne bano abamulese mulowooza bagenda kwebaka mirembe. Ozannya n'okuzannya. Omufu tebamuziika nga omutwe gutunudde gye gutalina kutunula. Aba agenda kubamalako emirembe. Ssaalongo akkiriza ne bamuziika. Naye omutwe gwe bagutunuza gye gutalina kutunula kubanga babadde bakooye. Abadde abamazeeko emirembe ku nsi. Ne bagamba nedda Ssaalongo katumale gakusuulayo ffe tweddire ewaka totumalaako mirembe. Era bwe bamutadde keeso bagitaddeyo emagombe, ne wajja omukyala akutta olubugo n'aluteeka ekyobugazi bwe buti ku keesi, n'ateekako ejjinja, ne balyoka batandika okumukasukako ettaka. Ono ye baaba abadde awalidde, abadde gumite. Ssaalongo abadde gumite. Naye kye neraliikiridde, bano bamuziise ng'omutwe gwesulise bayinza okukifuwa nga bakizza mu ŋŋombe. Kino ekintu kiba kibi nnyo nga gye nkomezza. Vidiyo yiiyo kangikutuseeko nga Ssaalongo akkiriza okumuziika, naye omutwe bagusulise. Nkiddamu bano bayinza okkirozaako. Ekereziya Katulika etuuse okusaasira kwabwe eri famire eno era ekereziya ey'Emawanda naye ng'olufa mukirize nti mufere ebintu biri babisangudde. Omubaka omulala wuno aleese obubaka bwe yange Omutimbetembe mukozi wa Rasita mukulu Rasita awadde okweyama kwe n'agamba nti nze numiddwa nnyo era wabaawo ekyetaagisa ku lwa famire ayimiriddewo kugabana. Omwana ono aleese obubaka kugabana ettaka. Y'omugenzi akyagaanye mukkirize n'asoma amabugo akyagasirikidde. Omukatuliki Ssenfuka Patrick yavuddeyo olubugo. Tuli eno mu lumbe mwayo batalimu abatamidde bave ku mufu. Ey'omukaaga gye tuliko entaana ey'omukaaga katulaba oba mufaana akkiriza agenda oba tagenda.
mwali oba talimu mwali bikula ku mutwe entane y'omukaaga agikiriza 14 omufutu yinza batu amuleseyo ono ye Nalongo akalombolombo mu Buganda ako ke bayita batu twala byonna byolina twala n'obulamu bakufugise sebo bakufugise olina kubeera mu kitooke sebo kati Salongo jatuulira mukube peva Mwasakawanga we mukube peva Mwasakawanga mwekwata mu nsawo wano ababbi bangi baagala kunjokolola mwekwata mu nsawo Salongo fuba ekulu jepera fuba Gafana by'omugenzi olina wano zabudi sura munana zabudi sura munana ebyafaayo by'omugenzi neti yesebo omuleta wano omufu amulete wa yesebo yesu ofeerera yasalaba yesebo yafira ku musalaba nakomererwa nakomerere yesu alina wano asome byafaayo n'emyaka emeka olina emyaka emeka olina emyaka emeka bagamba olina emyaka emeka munana oyinana omugenzi omwogerako oti omufu omusika jali wali omwogerako ki omugenzi omuwenji sokolete ani omuleta wano birungi ki byomwogerako kakati ono nammwe omufu ndowooza mwamulabe yabasusseeko omufu ono ndowooza mwamulabe yabasusseeko naye nze mbadde sirabanko ku mufu mukambwe bw'ati mbadde sirabanko ku mufu wa lugezigezi lw'ati mbadde sirabanko ku mufu alina biragiro bw'ati ono Salongo abadde n'amampaati n'ebiragiro sebo tayagala kumuzika kumpi n'abantu be yafa nga beewalana nno baaliko baagamba baganda be teyaleka kijja kye bwe balina kumuziika balina kumuziika ku kino ekijja ky'ekika kwe baaziika baganda be kwe baaziika abaana be abalongo kwe baaziika taata we ne maama we ate sebo ayagala kuleeterako mateeka nti ye tayagala kubaliraana ayagala bamwawule mu Buganda omuntu yekka akkirizibwa okwawulwa ku bijja era ekijja ky'ebiseera ebisinga kibeera kyokka abeera taata like singa abadde taata waabwe ba Salongo nkuwa ekyokulabirako taata waabwe ba Salongo era bwe mujja okulaba ng'ekijja kye kyeyawudde ng'omukulu nga taata talina kuziikibwa kumpi n'abaana b'azaala era balina okumwawulayo ne bamuteeka eno abaana bo ne babaziika eri emabbalibbali era mujje mwegendereze nnyokko ku bijja byeyo mu byalo bajjajja abo abajjajja b'ewaka abo abakulu bajjajja nga kaŋŋambe taata wa taatawo
n'abanga afudde baba balina engeri gye babaawulamu okubawa ebitiibwa. Kati ssebo ono Ssebo Ssaalongo ye yabadde ateekawo embeera ey'okugamba mbu ssebo yetayagala kumuzika kumpi n'abo abaafa nga beewala naye asimisizza abantu 56 amaze ku nsi kumpi ennaku zigenda mu 5 nnaku 4 ali ku nsi. Bano basiima eno n'agigaana ne bagiteekamu ebitooke, ne basiima eri n'agigaana ne bateekamu 56 zonna nga bazisima ku muntu omu. Ate 50 we bagisima omufu n'agigaana, eyo tebagimuzzaamu, 50 tebagiziikamu mirundi 2, balina kugisima mu kitooke kusima wantu walala. Obwo bwe bulombolombo oba ani yabuleetawo naye nga bwekito bwe kiri. Naye kyaddaaki abantu bamaze ne baziika Ssaalongo, abakungubazi bagumye ne bagamba owange tetugenda kuleka musajja waneeno ku ngulu embwa ziyinza okumulya n'atufuukira akayinja mu ngatto. Bonna bagumye, enkuba ezze n'ebakuba naye bamaze ne bamuziika. Naye nga basungubavu keesi basuddeyo keesi ya Ssaalongo basuddeyo nsuule okumanya babadde baakooye. Keesi basuddeyo nsuule bakasuseeyo nkasoke. Abamu batuuse ne bagamba naye Ssaalongo ono mukeesi mwali, Ssaalongo ono mukeesi mwali, alabika taliimu. Ne baagala babikuleko balabe oba Ssaalongo mukeesi mwali, naye abadde bamusetule ne bagamba tetujja kubikkula musajja, tumuleke mwali, fe tugiwulidde ezitowa. Kubanga ennaku z'amaze mu keesi omwo nga mufu mu butuufu zibadde mpitirivu. Ate bamuziise yeesulise. Oba bakikoze bakiraba oba bakikoze bakigenderedde, naye okusinziira ku biri mu katambi bamuziise yeesulise. Ate kibi era bwe banaaba tebakoze kyetaagisa, ayinza okukomawo nga mukambwe ate ne bamuziikula ne bamutereeza. Omufu tebamuziika ng'omutwe gutunudde mabbali eri gye bassa ebigere, nga bwe bamwaziika bano naye bwe mulina okumuziika. Bwe baba baziika omufu balina ebintu bye batunuulira, nange olumu bye simanyi sijja kubalimba, naye nga bwe baba bamuziise ng'omutwe gusuulise gutunudde eno walala, bajja kudda bamuziikule oba baagala oba tebaagala, kubanga alina okululuma. Omanyi kye bayita okululuma? Okululuma ye mufu abeera emagombeyo nga tateredde, n'abamalako emirembe ng'alina ky'ababanja oba ng'alina ky'abagamba oba ng'alina ky'agala mutereeze. Kati ye Ssaalongo ono. Kale byebyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale kusubscribe nga saako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire, abankodde obungi obutagambika, mbere bulungi, mweraba. Peace and love.